nziramu okwaniriza atoyinzeeko amakyagalo olunaku olwaleero wano ku Spark TV nekkulisa nnyo mu program Twezimbe atali ku NTV nawe nkwaniriza nnyo naawe yonna gy'osinzira okuba nga otulaba abali ku YouTube abali ku Facebook mwebale kutwegattako amakyagalo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 18 abaazaalibwa olunaku olwaleero tubayozaayoza abazadde olwaleero nammwe mwebale kubanga mwegase ku club eya Team No Sleep kubanga bw'ozaala bingi by'okyusa kubanga ate abadde kubakalamba awo otandika okumanya ate waliwo omuntu gw'oleese mu nsi mu ngeri y'enjawulo olina okuba nga ofaayo abadde yeebaka emboleera n'okyusamu mu ngeri emu oba endala. Abantu abali mu bende mwenna tubasabira embeera eyo yonna yonna gye muyitamu Mukama bagondezeemu n'abaana abali mu kukola ebibuuzo ebya senior 4 Mukama Katonda bawe mwoyo w'amagezi byonna bye musomye mubenga musobola bijjukira ate musobola okuweesa bazadde bammwe ekitiibwa naye nga mwoyo w'amagezi gwe musinga okuwetaaga abajjukize byonna byonna ate musobola biyitamu bulungi ddala. Ndi Ruth Kalibala bwanika kola Friday nakazibwe Mwasuze Mutya. Ziweze mukaaga ezaakawukana ku ssaawa 3 ez'okumakya era ng'olunaku olwaleero tuzze okwogera ku ffe abakyala. Tuzze kwogera abakyala olunaku olwaleero. Bintu bingi bye tuyitamu ffe ng'abakyala naddala mu mbeera yaffe ey'ekikyala n'ekikufuula omukyala. Naddala omukyala omuzadde naye kale n'otoba muzadde era embeera eyo giyitamu. Waliwo omwezi ogwe tutuukamu ng'olina okuba kibadde oyita okwekona akagere oba okuza omukono emabega oba okugenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala. Naye ate waliwo omwezi ogwe gutuuka n'okyankalana. Abadde alina okugendamu omulundi gumu alondamu emirundi ebiri oluusi n'otolabira ddala oluusi n'oba ng'ofunyeyo obusipooti bwokka nga bwebuze kugala n'okyankalana. So tuzze okumanya olunaku olwaleero kyo kiviirako embeera eyo okubanga ebeera bwetyo mu bulamu bwaffe ng'abakyala. Negatiddwako Dr. Spaya Kigundu kafulu mu mbeera eno ey'abakyala era ge tugenda okuba naye mu program abe nga ate atuyisaamu tuyige tutegeere tuleme okuba n'okutya ate oba olina ekizibu ekyo okiyitamu otya era ekivunnusa otya. Dr. nsanyusa okubeerako nawe amakyagalo olunaku olwaleero. Nange nsanyusa okubeera wano omulundi omulala era abatulaba mbaaniriza mwebale kubeera nga mutugoberera. Nsanyuse nnyo okuba nti NTV enkyazaano omulundi omulala twala omukisa guno okutumira benkola nabo ku ddwaliro lya Henrob Hospital Zana. Ezana lirudda wa wonna awo? Liri awo nga tonatuuka ku roundabout. Roundabout y'Ezana? Yes. So manva e Kampala? Kampala ng'okkirira bw'oyisa ku dipo ya Beero we liri. Then n'ekisubi hospital. Abakozi b'enkola nabo bonna mwebala okukola omulimu gw'omukola gwa ttendo era mugende mu maaso okuweereza. Era ntwala omukisa okusabira abaana bonna abali mu bigezo. I think guno omwezi muzibu naye nange naye wa candidates. Yes. Naye nsuubira bajja biyitamu. Amiina. Tugenda bawuza success cards. Yes. Fumanyi bwe twalinga tutula ebibuuzo ebyo. Twayagalanga nnyo okufuna success cards. Naye ate kati byakyukamu. Ennaku zino bakuweeza success card ng'ekusinga n'obunene. Exactly. Naye ate ekibeera munda kye kisinga obukulu akasente ke bateekamu kasanyusaako ng'ekirabo. So katwagalize buwanguzi bwereere Mukama abasobozese. Bitambula bitya dokita eyo? Tukola mirimu gy'abakyala gituwuuba. Mirimu gy'abakyala. Naye era nga bwekitukakatako tulina okuweereza ne tujja ne tubabangula kubanga amagezi bwe bugagga. Kituufu. So bw'osomesa abantu kibayambako okwewala endwadde zino zisinga obungi ze tugenda okulaba olwaleero. Ate abagamba bw'osomesa omukyala oba osomeseza eggwanga. Kati abakyala waliwo batawanya nga tamanya. Kituufu. Naddala ensonga zaffe no zitutawanya nnyo dokita. Kituufu. Tusooke ddala ne ku bleeding. Bleeding. Maybe kyetuyita bleeding oba menstrual period. Ndowooza twantandise ntwogera kiki kyetuyita ekiramu normal. Waaba omala okumanya the normal oba osobola okumanya the abnormal. The normal kitegeeza nti omukyala yenna bw'agenda mu gye tuyita puberty. Tujja kutandikira awo, sijja kutandikira eri emabega, katandikire nti omuwala akuze atuuse mu kiseera kye bayita puberty. Puberty around ebasinga batandikira ku myaka 10, 11, 12, 15 awe watyo. Era omwana bw'agenda mu a bit early emyaka nga 9, 8 tukiyita precocious puberty. So kiba kitegeeza nti akedde era nagwo mutawaana.
ate era bw'agenda mu late n'asussa emyaka gye twandibadde tusuubira era nakyo tukiyita delayed puberty nabwo bulwadde. So twogera ku mwana oyo atandika, omwana omuwala atandika ku myaka gye tusuubira. Triggering menstrual cycle, of course bintu nga bibiri. Ekisooka maturity ey'obwongo, waliwo ekitundu eky'obwongo ekicontrollinga ovary okuba nti etandika okusuula amagi. Era omwana bw'atandika okugenda mu period kiba kitegeeza atandise okusuula amagi agazaala, kiba kitegeeza omwana oyo asobola okuzaala. Ekyokubiri kye tuyita critical body weight. Omwana yenna okutandika okugenda mu period alina okuataininga certain weight. Tera okwogera ku kilo 42. Omwana waweza around kilo 42. Waliwo chemicals eziproducing mu mubiri nezitriggerlinga brain okuba nti atandika okuba nti asuula amagi. Kyova olaba nti abaana bagendamu ku myaka egy'enjawulo. Mu urban areas, mu bitundu bino ebyekibuga, abaana bakeera okugenda mu nsonga because they attain critical weight early. Balya nnyo, mubaliisa ebintu ebyenjawulo. Osanga omwana w'emyaka 9 nga munene alina kilo 5. So ajja laikira okugenda mu period mangu kusinga omwana ali lean oba omutono. So the factors ezimu ze tulina okwetaaga okumanya. Ekyokubiri nti senga kirungo kino kitandika ku bwongo nekisumulula obwongo ku myaka egyo kyetuyita brain maturity. Hormones zino zitandika okuzuukusa ovary. Kati mu ovary mbeeramu obugi. Omukyala bw'alina okuspendinga emyaka gye gyonna egy'okuzaala. Oyinza okuba nga alinamu amagi, asigaza amagi g'5000 g'alina okuspendinga mpaka bw'anaakola ki? Bw'anaalekera awo okuzaala. Kyetuyita reproductive period. So jjana y'omukyala etandikira mu kyetuyita menarche period esooka. Tugambe emyaka nga 12. Neggwera mu myaka nga average wakati w'emyaka 45 ku 55 wano mu Uganda. Omuntu watuka okugenda mu kyetuyita menopause oba perimenopause transition. So it's a transition, it's a journey. So kitunuulira nti wakati awo waliwo emyaka mingi omukyala gy'alina okubeera mu reproductive age. Kati emyaka egyo gyonna omukyala aba asuula amagi. So Katonda yadesigning omubiri gw'omukyala nti buli mwezi alina okufuna eggi oba amagi ne gakula ne gazimba olusu lwa nnabaana. Buli eggi bwe likula lizaala ebirungo byeta estrogen. Estrogen yazimba olusu lwa nnabaana gye tuyita endometrium. Kati endometrium eno yeetegekera omwana okugendamu. Kati senga eggi eryo lirema okubeera fertilized, senga omusajja omwana oyo aba teyegasse na musajja oba waliwo ensonga endala yonna, eggi eryo ne litakozesebwa. Then olusu lwa nnabaana olubadde lwezimbye luba lirina okushadinga lukole ki? Luveeko. So olusu olushadinga gye tuyita menstrual flow. So sijjiriri? Sijji. Eggi liri microscopic, tosobola naddiraba n'amaaso go. Ne baliteekawo ku mmeeza tosobola kuliraba. Era ne bwe tukola scan tulaba gye bayita folic oba ekisawo ekibeeramu eggi eryo, naye tosobola kulaba eggi okujjako ng'oyitadde ku microscope ziri ezigezza. So abakyala njagala bategeere nti baba bagenda mu period baba tebasuula amagi si ge gavaayo gali agaaganye okubeera fertilized nti ge gayiika. Ate abasinga baba tebakitegeera. Lwaki njogedde nti abasinga bajja n'obagamba nti for example omukyala omugamba nti enseke zaazibikira n'akugamba naye ate nga ndwala. Kati ziyinza kuki okuba nga zaazibikira ng'ate ndwala. Okitegeera nti tebategeera sayansi ali awo. Olusu lwa nnabaana lwe lweyubula. Wano oli agamba nti ensonga nzizeemu emirundi 2 omwezi tegeeza mbadde ngenda kuzaala balongo agamba gyabiri. Kati all that is myth, si kituufu. Olusu lwa nnabaana lwe lweyubula. Era message omukyala yenna gy'afuna bw'agenda mu period ebeera nti olusu lwa nnabaana lweyubudde kyenkana ki. On average omukyala owa bulijjo tumusuubira okuba nti ableedinga wakati wa miruzi 3 ku 4. Miruzi 3 zenkana nga ekijiko kya sukaali ekinene. Ebijiko bya sukaali ebinene 3. Miruzi 3 omukyala gwe tugamba nti alwadde bulungi. Senga weesanga nti era kyovula nti ne pads zino ze bakola bazidesigning okuba nti zaabsorbing up to that amount. Era senga omusaayi ogweyongera gusukka miruzi ezo omukyala ajja kuba yeetaaga either okukyusa pad emirundi mingi oba ajja kwetaaga okukozesa ebirala nga tampons oba n'azivaako n'akozesa
Bamusanga osobola okukozesa ebigoye oba anything bigger ebisobola okuabsorbing kitegeeza waliwo ekitali kituufu. So doctor, ebijiko bino ebisatu ne ku first day birina kuba bisatu. Ideally bleeding ku lunaku olusooka n'olwokubiri ebeera heavier kubanga oba oshadinga the bigger surface area ey'olususu lubeera so thick. So bw'oshadinga first day oyinza okutandika ne drop warning sign first day and day 2 omusayi guba mungiko kati olwokuba nti olusu olusinga luba luvuddeko even cramps around that time omukyala bw'atandika ofuna cramps kuba cramps zitegeeza nti jjukira nti omumwa gwa nabaana gubeera mu ggale kati nabaana bw'eshadinga olususu lwayo omusayi guli okuŋŋaanidde mu nabaana erina ebeera stimulated contracting nabaana eba muscle nga bw'olaba omutima eba muscle erina contracting kati erina contracting omwogo nabaana guggulewo ebintu ebikoleki bifulume naye contractions zino zirina okuba nazo minimum and bearable nti pain omukyala kaafuna tekalina kusukkuluma nnyo kuba nti kakugaana okugenda okukola emirimu gyo senga ofuna pain ey'amaanyi oba eyitiridde oba ejja before period naye eyitawo n'omala period nesigala ng'ekyaliwo neggaana okukola emirimu gyo start to affect your quality of life then kitegeeza nti waliwo ekikyamu. Balumwa n'omugongo. Yes. Okulumwa omugongo kyandibadde okay kubanga uterus weba contractinga erina ligaments ezikwata ku mugongo by the way kyoba olaba nti buli ekikosa n'abaana kireeta pain egenda ku mugongo ne bw'obeera mu labor pain egenda ku mugongo because uterus eri somehow attached ku mugongo. So kyembadde ngezaako okujjayo nti ekiri nomo ye mwana omuwala atandise ku myaka 12 na bleeding at least meals ezo wakati wa 3 kwana n'abanga teyeetaga kukyusa paadi mirundi mingi temuli pain ey'amaanyi eyo emuleetera okuba nti emugaana okugenda ku ssomero emugaana okukola emirimu gya bulijjo yeetaagisa okumira eddagala ery'amaanyi yefundikidde abakusaako bote eriwo mu ku lubuto nga obulumi bungi. So bw'atandika okufuna pain eyo ey'amaanyi abamaama gye batera okugamba nti nno mu bya bulijjo tofaayo bijja genda tekiba kituufu kubanga abaana abo eventually bye bafuna obulwadde bayita endometriosis tujja bwogerako mu maaso awo nabaana contracting ekiyitiridde omusaayi ogumu ne gufuluma mu maaso guno ogujja wansi omulala ne gudda emabega ne gugenda guyiika eri mu lubuto omulala ne guyingira mu nnyama ya nabaana ne gutandika okugyonoona so eventually abaana abo abacontracting ennyo bafuna obulwadde bayita endometriosis. So ogedde ku pads wano nti alina okuba nga akyusa emirundi pads ze mirundi ki egisukkawo kyalibadde kati kakati wenkyusiza emirundi eno olunaku oba emirundi 5 olunaku kyo kiri abnormal. So pads, of course, Naga pad was designing okuba nti taking about that amount meals asatu senga kati tusuubira nti olunaku omuwala yandibadde akyusa pads ezitasukka 3 naye senga yeetaaga okukyusa more than 3 pads olunaku oba nayesanga nga paadi emu eno tekyamukolera ejjula mangu then wajja kubeera bwekikyamu senga yesanga nga afuna clots kubanga katonda engeri ya designinga system eno nti mbeera mu chemicals mu lusu lwa nabaana olugaana omusayi guno clotinga gusobole okufuluma bulungi senga omukyala yange ofuna clots ebitole ng'agenda mu period kiba kitegeeza nti waliwo ki usually ebitole kiba kitegeeza heavy bleeding nti omusaayi mungi nnyo gubadde omubiri gulina okwerwanako gusobole okukola clots omukyala alekerawo okubleedinga singa yeesanga nga afuna pain then waliwo problem singa yeesanga nga olwadde n'olekayo ate ne wayitawo ebbanga nga olowooza omaze ate ne guddamu gye tuyita intermenstrual bleeding oba spotting then nakyo kiina kyekitegeeza nti waliwo ekikyamu bleeding heavily. Singa period zitandika okuba nga teziri predictable omukyala alina cycle wakati wa 21 to 35 abasinga obungi average length abamu ntonotono every 21 days baddamu abala every 35 days baddamu abali extreme bayinza okugenda even 45 or 42 naye abasinga majority bali awo wakati wa 21 and 35 28 days normal cycle.
senga omukyala yesanga nga missing a period, for example period tezijja omaze emyezi 2 toli lubuto tolina kyokozesa family planning omaze emyezi 2 n'okusoba tolwala waliwo ekikyamu. So message eri nti oluusi lwannabaana lutuwa message ne pattern ya bleeding omukyala gy'alina naye tuwa message pattern kitegeeza nti bwe mba nsobola okulwala buli mwezi nga simeesinze nga my period ziri predictable nsobola okubeerawo nemanya nti omwezi bwe guba gutandika bwe guba guggwako mba nina okugenda mu kye bayita predictable cycle. Ngimanyi cycle yange weekola ki bweri sijja kugenda mu lugendo kinkwatireeyo. Then ekyo tuyita normal. Senga period zisandika okufuuka unpredictable tokyamanyidde bwe zijja zikugwako bugwi then omanya nti ekyo tekiri normal. So ebyo byenjogeddeko bye tuyita normal. Then buli ekisukkuluma ku ebyo bye twogeddeko kifuuka abnormal. Oba olina okutyamu awo oba olina okukyalira omusawo n'akubuulira lwaki ovaries zo brain yo n'olusu lwannabaana byeyisa bwe bityo kuba bikwatagana from brain to ovary to uterus. Eyo coordination Katonda yagikolanga eri so tight nti obwongo bw'omukyala ovary n'olusu lwannabaana oba nnabaana bitambulira wamu buli mwezi. Hormones zirina okuba nga ziri regulated, ziri mu kipimo ekituufu buli we zisukka then wajja kubaawo okukyankalana kye batera kuyita hormone imbalance. Kati hormone imbalance ezo zisobola okuleeta obutagenda mu nsonga, kulwala ennyo oba n'obutazaala. So buli mukyala bwajja for example n'atugamba sizaala, kye tusooka omubuuza period zo ziri zitya. Senga period ziba nti azimisinga alwala n'amisinga emyezi 6 mu mwaka, ayinza okulwala emyezi 4, automatically omukyala oyo omanya nti amagi gano asuulayo matono mu mwaka. Yandibadde asuula emirundi 12 emyezi girimu buli mwezi asuulayo maybe amajana mu mwezi. Nomanya nti kati ono problem eri kuki automatically eri ku control system. Ate okubanga abadde agendamu ennaku 3 nga bali ennaku 3 bwabasazewo okulwala natanga okubanga lwalayo lumu kitundu oluusi lumu. Kati ezo zonna nga bwe nakugambye nti olusu lwannabaana olusu lwannabaana ye mukwano gw'omukyala asinga. The woman's endometrium is the woman's best friend ffe bwe tukiyita, kubanga lwe lusalawo oba onoozaala omwana oba olubuto lunaavaamu, lwe lusalawo endwala olwala otya, so bwe lufuna ekizibu kyonna luloopa lulusooka otuloopera. So bw'ofuna reduced oba scant menses, obusaayi butonotono obwo, ffe kiba kitulaga nti olusu lwannabaana terwezimba kimala. Terwezimba kimala lwaki? Is it a problem ya hormones? Is it a problem ya family planning? Ddagala lyoliko? Is it stress? Oba waliwo bana oluusi ababa beboozezaamu abavuddemu embuto ne bamuwoza mu bubi olusu lwannabaana lwonna ne baluggyako ne lufuna scars, kye tuyita synecia. So information eyo nkulu nnyo, how your menstrual cycle behaves. Menstrual cycle kintu kiri detailed nnyo bwe tutandika okukyogerako oyinza okumala omwezi mulamba nga tukyakiriko. Yes. Waliwo sporting awo bibeera nakyo buba buzibu, ekifo ky'okugendamu nenfuna bufunyi ttondo. Yes, kisinziira bwe kiba nga kiri one off nga kize at a certain maybe mwezi gumu nekigenda tetukifaako nnyo. Era kyobola ebizibu bino bwe biba nga obiropa tusooka okubuuza bimaze ebbanga ki. Twagala at least wekifuuka consistent nti omwezi guno n'oguddako awo tumanya waliwo ekizibu. Naye bwe kiba one off maybe mbeera oba wadde olina stress oba olinamu infection oba olina naye senga kiddiriŋŋana then kiba kifuuse kizibu. Kyobola tubagamba observe your cycle for at least 3 months. Tunuulira cycle y'emyezi emeka? 3. Bw'eba teyeeyisa bulungi giroope. Tolinda. Naye sometimes osanga abakyala azze ng'amisinze period 3 years. What? I'm telling you. Emyaka 3 tagenda muki? Nsonga. Naye nga for your high it is okay.
So embeera eyo sintuufu omukyala yenna olina okubanga owuliriza kubanga cycle yo yesigino yo yekulaga ekigenda mu maaso mu mubiri gwo ne bw'obanga oli on the other side transition into menopause 45 up to 55 olina okumanya ddi lwenaakola ki lwenaagendamu oluusi weebuuzaako naye ku maama wo baganda bo n'olaba ddi lwe baakoma nekikuwa ekifaananyi nekitakugwako bugwi kuba ebintu ebimu biri genetically control. Bannange okuyiga tekuggwaayo ziri 25 ez'akakono ku ssaawa 3 tugendagenda mu kuwummulako tuline Dr. Spire twogera tutunulidde ensonga ez'abakyala naddala ki ekiviirako okukyankalana nga ogenda mu mbeera zaffe ez'ekikyala bwe tugenda kutunula olunaku olwaliro tugendagenda mu kuwummulako bwe tukomawo tugenda kutunulako ate ki ekiviirako omuntu okubleedinga ng'ali lubuto awo tugenda kuba nga tutandikira tuvaawo tukomawo. Abakyala naddala ebiviirako kubanga omukyala okyankalana system yo nekyankalanira ddala gwabadde agenda bulungi mu nsonga zo nezikyankalana over a sudden nomanya nobuuza mbadde ki stress kiki byonna byonna dokita byagenda okubanga atuyigiriza olunaku olwaliro ffenna tuli mu kuyiga kubanga ate okuyiga tekuggwayo ate n'emyaka gigenda gikyuka ffe ng'abakyala nomanya kati ntuuse wano kyo kyenetegekere kyengenda okutunuulira wetugende mu kuwummulako nga musaba atunnyonnyole kiki ekiviirako abantu naddala abakyala bali embuto okubleedinga omukyala oli lubuto aye gwekola ng'ovuddemu omusaayi kati olina baana already erina omwana erina kubanga eri kamu ate kati efulumiza omusaayi ate nulio tugambye okushedinga okubeera yeetegekedde naye tefuna jje eryo neshedinga omusaayi kati lwaki evaamu omusaayi ate ng'erina omwana. Of course kyenja okusooka okugamba nti omuntu yenna bleedinga ng'ali lubuto kaliba ettondo lya musaayi kebeere waliwo aba bleedinga naye nga tebakimanyi nti bableedinga. For example abamu bafuna gye tuyita brownish discharge. Yes. Brownish discharge n'avaamu discharge eya brown eri darkish bwetyo. Eyo discharge eba etegeeza nti waliwo omusaayi oguva waggulu naye nga mutono. There is a small area of bleeding we gutuukire no wansi nga gumaze okukola ki okuchanginga. So tetwogera ku abo kabafuna bright red blood that is extreme. Naye nga bw'ogambye bleeding in pregnancy si teri normal tewali kye bayita kulwalira ku lubuto bulira abakyala bamboogera nalwalira ku lubuto it is not right. Nagenda tumanya nga lwa myezi 3. Yes, so ekyo si kituufu. So ebimu ku bireetera omukyala okubleedinga nga ali lubuto ekisooka nga bwe ngambye tekiri normal nabaana kasiteegendamu omwana bweti ideally hormones ziina okuprotecting omwana naaba nga tasobola kukola ki kuvaamu waliwo ekirungo kye tuyita progesterone. One kireetera n'abaana okubeera quiet tecontractinga nekireetera omumwa gwa n'abaana okuggalawo. Mucus olina abeera so thick gye tuyita mucus plug nowanga olubuto tetusobola kukola ki kuvaamu yadde infection kuva bweru kuyingira gate eggalibwawo. Then n'ebirala nga ekisawo ky'emabega kye tuyita placenta okuba nti kiyingira bulungi mu nnyama ya nnabaana ne kyenyweza omwana n'asobola okufuna omusaayi ogumala n'akula. Kati waliwo bleeding ya mirundi gy'enjawulo. Waliwo bleeding ejja nga olubuto lwakagendamu tuyita early pregnancy bleeding. Kati omuntu yenna afuna early pregnancy bleeding tutunuulira ensonga nga nnya. Ekisooka yes waliwo kye bayita implantation bleeding abamu bakyogerako but that one should not really cause bleeding. So bw'ofuna bleeding in early pregnancy tusooka okwebuuza olubuto luno luli luddawa. Number one, luli mu nnabaana oba luli mu nseke. Kuba lubeera mu nseke ojja kufuna bleeding ojja kufuna pain. Ebintu ebyo bibiri bye bitegeeza olubuto luli mu nseke. Pain eba y'amaanyi, it's excruciating pain etandika mpola mpola neyeeyongera neefuuka worse. So omukyala yenna alina pain ne bleeding mu pregnancy yangwa mangu olabe omusawo. Ekyokubiri nti senga olubuto luba telutonze bulungi bwe lutatonda bulungi especially ebiseera ebisinga 70% reason zibeera genetic nti eggi lino erya fertilizingiddwa oba sperm eya fertilizinze eggi biwadde biri incompetent
nti gene si nnungi tutera biraba after 35 years abakyala bafuna embuto after 35 years nti amagi gaabwe tegaba malungi so the product gye tuyita embryo nayo si nnungi ejja kuba tesobola kuyingira bulungi mu nnyama ya nnabaana kwagamba omuntu n'abeera olubuto naye nga olubuto teruprogressing terugenda mu maaso noluusi ne bafuna ekisawo bagenda okukola scanning ekisawo kikalu oba nga omwana akaana kafiira dda munda naye nga omukyala tamanyi kye bayita missed abortion. So kolindeko dokita ekisawo nga kikalu nga nabaana alidde omwana wange nga akaana kali ka embryo tekatonda olwa kiri kyenjogeddeko nti genes tezaali ddungi so kyobola tukubiza abakyala bonna okufuna embuto at least below 35 bweweyingira 34 and above genes zikyuka ofuna zibeta mutations amagine gaba nga gali bit incompetent noba nga oli likely okuba nti ojja kufuna olubuto olutali luki lulungi. Asa tumweta n'omuntu batandisa okwetegeka abasinga bakati ennaku zino babeera bagezaako ku attaininga profiles mu society kusoma kufuna degree masters phd birungi ebyo byonna naye fe reproductive lifespan y'omukyala erigarded era tukimanyi bulungi nti omukyala waweza emyaka 34 oba olina phd 10 oba olina degree 5 amajigo lifespan yayo tegajja kukyuka so olina okuba nga bw'ojja golinga career at the same time obeera cognizant of the fact nti amajigo akola ki tegakulinda so ensonga ey'okubiri olubuto olutali lulamu either nga blighted ovum kiri ekisawo ekibeeramu tekitali mwana oba nga lugenze mu nseke oba missed abortion oba omwana yafiiridde munda oba abalala bafuna abalongo twin pregnancies sometimes ekibaawo abantu bangi abalina simanyi oba okubeera naalongo kitegeeza ng'omuzadde oba ng'ofunye olubuto olw'abalongo ng'olina abaana abalongo ababiri kubanga n'oba balina n'otobazaala babe bafudde nekasabira babiri oba naalongo ekitegeeza nti bw'ofuna olubuto lw'abaana babiri straight obeera naalongo kati abakyala bangi bannaalongo abatamanyi nti baliki bannaalongo kubanga ekiseera ebisinga embuto ale pregnancy oluusi obwana buba bubiri kati akamu kayinza okufairinga progressinga ne kafa ale akalala ne kakola ki kagenda mu maaso kati akaana akamu ako kafiira ebiseera ebisinga kaleeta bleeding kubanga wabeerawo hormone withdraw eyo ereeta bleeding bleeding eyinza okubeerawo for some time nemala nekola ki negenda omukyala n'atakimanya nti yali alina twins naye ngaoluusi yali alina balongo so abantu abasinga bazaala omwana omu oluusi babeera balina twins abasinga twali balinaalongo osobola okyetuuma so ezo zengeri eziri common engeri endala ezitali common mu mbuto ento gye bayita molar pregnancy kwe kufuna olubuto naye n'ofuna kye bayita ekibutobuto ekintu ekyatonda kiringa omwana kikola hormones nyingi nnyo naye nga si mwana for example senga eggi libeera attacked by 2 sperms eggi lirina okuba attacked by 1 sperm era ekyo kiri so controlled nti sperm mbwe eyingira bweti nga liggalawo senga ziyingira 2 for any reason mu lusawo tukiyita polyspermy then ekintu ekyo ekifomingiddwa kisobola okukola molar pregnancy kiri ekibutobuto kiyo kikula bukuzi ku speed ya iriiri nobeera nga olina olubuto lwa myezi nga 3 naye ngaolinga alina olubuto lw'emyezi 6 osesema nnyo obleedinga olubuto olukula ku speed kyabulabe kuba kisobola n'okufuna okufuuka cancer so lwaki njogedde bino nti dokita kiri ekibutobuto muvaamu omwana tekisobola kukola mwana oyo ataba mwana obeera oyina tukiyita molar pregnancy olina kibutobuto kintu kiri awo mwana si mwana bw'okola pregnancy test naye bw'okola scan yeekulaga nti ekintu kino ekikula muno kiri kitishu kinyamanyama kibanga kipulasenta nga bwolaba kino omwana w'emabega bwe kifaanana naye problem yakyo kikula ku speed y'amaanyi nnyo okusinga olubuto erwandibadde kati baba balina okumukyalo oyo munaaza mu mangu ne bamuteeka naye ku ddagala so ebintu bino byonna tubyogera lwa nsonga nti abakyala abasinga balina omuze ogw'okujja mu ddwaliro ng'olubuto luweze emyezi 4 luweze emyezi 3 jjajja yaŋŋamba mukwano gwange ate muwuliriza abo mbawuliriza ofoofi so
omukyala yenna alina okujja mu ddwaliro kutandika gye bayita antenatal at least bw'aba amisinze period meka 2 ekitone nnyo emu naye omukyala omugunjufu yandize mu ddwaliro ng'anoonya lubuto yetegeka okuzaala preconception care weetegeka okuzaala n'ogenda n'olaba dokita wo n'omugamba njagala kuzaala si kufuna lukusa naye njagala kukola ki kuzaala n'alyoka akuyitiramu n'akebejja n'akubuulira risks for example oba olina emyaka 34 and above it's a significant risk tuba tulina okuteeka ku ddagala eri preventing ebintu ebyo eriyamba amagi gano okuimprovingamu at least for 2 months bw'oba olina obulwadde buno obuli genetic tulina okukimanya ne tukansoli bw'oba olina omusaayi mutono oli anemic bw'oba olina obulwadde buno obwetaaga controlling nga diabetes hypertension oli ku ddagala eruusi ery'ebintu ebirala ery'ekiwanga oba ki abantu bamira eddagala lingi abamu bakozesa ne haba abalala banywa n'emmumbwa abalala basmokinga sigala n'emmindi omwenge bintu bingi so omusawo oyo alina okuyita mu process eyo n'atekinga history n'akwekebejja n'akubuulira nti toli safe oba oli safe okwewala ebintu ebyo bireeta ale bleeding ekyokubiri nti senga osanze nga olubuto walufunye nga totegedde nga majority bwe kiri nti abantu abasinga embuto bekanga nekange eva zo ziba accident notegeeza muno nomugamba I've missed my peas naganze nzirina bw'obeera lakebwa ayinza okugamba kikyotegeeza so bw'ofuna olubuto nga totegedde ate togamba nti namisinze period esooka eyokubiri eyokusatu gwengera still oli wakatomanyi kigenda mu maaso tobeera wavunaanyizibwa senga omisinga period emu oba bbiri genda mu ddwaliro one of the things we do wajja mu ddwaliro tukwekebejja okulaba nti toyina factors risks ezigenda okuaffecting omwana ono kuba ajjukira mu myezi gino esatu egisooka abeera atonda ku speed aba atonda ku speed ekisoba kyonna mu myezi ekiba tekikyakola kyadda mabega ekyokubiri tukola scan gye bayita early pregnancy scan terina bulabe abakyala oluusi batyana bagamba nti bwe tunaakola scan omwana ajja kubeera affected no scan ekozesa sound bagita ultrasound tekozesa ionization radiation nga x-ray so x-ray esobola oku affecting naye scan erina ultrasound which does not affect necessarily the growth of the embryo so scan eyo tugikola one tuba twagala okumanya olubuto luliwa luli munnabaana luli munseke oba wabweru wa nnabaana 2 okudatinga pregnancy tuyita okudatinga pregnancy olubuto luno lwa myezi emeka emituufu kubanga abasinga temumanyi kubala oba nasembadde okulwala oba ekibuuzo ekyo kibuuzo omukyala n'adanka okujja esimu n'afigitinga n'anoonya dde kati abakyala batamanyi period zaabwe teba predicting a cycle omukyala yandibadde buli kaseera abeera at least ali aware of the cycle era bwe ziba tezize ne zidelayinga ng'olaba nti tateredde so n'amisinga n'agamba nze ebintu kati sikyabimanyi nabbimanya byantabukako naye bulabe ekyo obulimu ekyo of course obulabe obulimu ekyo kitegeeza nti period omanyi nga bwe nagambye nabaana ewaaba ekubuulira waliwo ekitali kituufu wano gwe n'ogi ignoring so scan eyo dating of pregnancy ate scan gye tukola nga olubuto luli awo mu weeks 6-8 nkulu nnyo nnyo kubanga yetuyamba okumanya accurately ddi bw'onoozaala then twagala okumanya akaana kalamu oba si kalamu twagala n'okumanya ennamba y'abaana b'okola ki bweweetisse n'okutunuulira nabaana tulaba temuli bintu birala nga bizimba mu nabaana n'ebyo so ebyo byebizibu ebibeera mu early pregnancy newabeerawo bano ate aba bleeding leeta olubuto lukuze olubuto lukula no bleeding nakyo si kituufu kisobola okutegeeza one nti omwana afiiridde munda yes omwana ayinza okuba afiiridde munda n'ofuna bleeding kati ayinza okuba nga olina bleeding ne pain ng'olubuto lukuze ekyo si kirungi kitegeeza nti placenta yatadde placenta bweta omwana of course ebiseera bisinga afiira munda omukyala n'afunayo bleeding ayinza nakuba sporting n'atakitwala nga kikulu naye ate wabeerawo n'aba bleeding ekiyita painless bleeding okuba nti olusobadde omukyala yeegatta n'omwami we n'alaba omusaayi ng'ali pregnant
so ekyo nakyo kiba kitegeeza nti maybe ekyemabega kyekyakulembera placenta yasooka mu maaso eri wano ku mumwa gwa nnabaana we yatuula ekyo nakyo kyabulabe ennyo nti singa ofuna bleeding kisobola okusumulula omusaayi muyitirivu nnyo okusobola okuleeta obulabe. So okuwumbawumba tewali bleeding mu pregnancy keberibeera ettondo liri nnomo. Wala bagamba mbu wofunidde olubuto mugule omusaayi omukadde ne gusaawo gufulume. Ekyo tekiriiyo. Tekiriiyo. Dokita, biki ebirala biviirako okubleedinga mu mukyala? Kati ensonga endala esobola okuleeta bleeding mu mukyala, twogera ku mukyala atali pregnant. Ensonga ez'enjawulo nnyingi. Nga bwe nayogedde mu kutandika nti control y'omukyala ya bleeding etandikira ku bwongo n'egenda ku ovary n'eryoka egenda ku lususu lwa nnabaana. Eyo tugiyita axis, a woman's axis. Eri so controlled and eri built to perfection. Nti tetera ku miisinga eringa ssaawa tesuula budde gwasula obuki yesigala egenda mu maaso. So senga wabeera bwekigikyankalanya inene we kisobola okuleeta bleeding. Kati bleeding is all happening at all those levels. Ku bwongo abakyala bamu ekisobola okuleetera bleeding eva ku bwongo ekintu kyonna ekikosa obwongo nekiteteeganya hormones zino eziva ku bwongo kisobola okuleeta bleeding. Ekisooka tuyita physiological factors. Okola nnyo exercise nga bano ba athletes boolaba abadduka emisinde abasinga obungi tebagenda na mu period. If you work hard and that strenuous exercise, then hormones is producing isobola okuleeta period stopping. Kiri okay. Era bw'oba nga oli calm osobola okutandika n'ofuna olubuto. So for them ebanga family planning abo athletes. Ekirala be bakyala abazaala homoni y'amabeere. Omanyi bw'oba nga homoni y'amabeere erina okubeerawo ng'oli lubuto. Bw'oba toli lubuto tolina kuba na homoni y'amabeere. Kati olaba abakyala abalina homoni y'amabeere bagiyita prolactin. Ereeta amata g'amabeere. Tolina lubuto naye amabeere olaba gazimba gajjudde gavaamu amata. Oluusi obeera ne headache, kitegeeza waliwo ekikyamu. Oluusi wabeerawo katyuma ku bwongo akazaala homoni eyo bayita prolactin, then eteteeganya period. Abakyala abasinga ebiseera ebisinga tebalwala bamisinga periods. So abo beetaaga nabo okukola ki okujja okulaba omusawo. Kati wabeerawo factors nga stress zonna zisobola okuaffectinga. Some drugs sobola okustoppinga hormones. So ddagala kiri oliko oli ku ddagala ya family planning, oli ku ddagala lino oluusi ery'obwongo abalina mental issues. So waliwo eddagala mirundi mingi osobola okuteteeganya we hormone we zitambula. Oyogedde ku family planning. Family planning is stopping ku bleeding up. Family planning esobola okustopping a period, especially zibayita progesterone. Progesterone ze zina ekirungo ekyo ekyefaananyirizibwako omukyala ali olubuto nga empiso injector plan nga kano kebateeka mu mukono ka implant nga coil ezimu zibateeka mu nnabaana zibayita hormonal IUDs. Kati abakyala abo even pills sometimes ezimu type ezimu ezizina. Kati bw'obanga okozesa ezo methods of family planning kizisinga okukola ku stopping a period, which is okay. Era omukyala bw'oba tolwadde balina okukansolinga nti ekyo kiri normal. Gulaga wakati ne bw'oba omaze emyaka 3 nga togenze mu period, it is okay. Kubanga yo family planning eri kyekola eddira osulwa n'abaana luli ne lufula thin nga akapapula terwezimba. So there is nothing to shed. Kanti omukyala yagamba omusaayi gwonna guleka gula gye gwekuumidde. Kati kyengezaako bannyonnyola era n'omuntu yenna agaba family. Kyova olaba nti sitwagala muntu yenna omukyala yenna ayagala family planning. N'ogenda bugenzi mu kaduuka n'obagamba bampe family planning. Olw'okuba neibawo akozesa injector plan naawe oyagala okozesa injector plan. Oyina ogenda n'olaba omusawo, preferably gynecologist oba midwife, n'akuyitira mu nsonga eno n'akutunuzaamu. Family planning is a plan. Oyina okuba gw'olina plan gy'ojja nayo. Ozze ku plan ki kyova family planning. Omusawo alina okubuuza gwe plan ye eri ki. Oyagala kwewala kuzaala for few months, mwaka, myaka oba omaze. Kitegeera. Kati ye n'afiiringa muki mu plan yo.
feeling ati amupulaani alina okubuulira different drugs bwe zikola nti kakati gwe ayagala okutwala ebbanga eddene I think wandikozesa IUD oba ey'omukono family effects zaayo ziri bwe ziti ntonotono bw'olaba kino toweeraliikirira ne bw'olaba kino jangu oluusi ne bakupimako ne ku pressure sukaali weight ebifaana bwe bityo naye bw'ogenda obugenzi ne bakuwa kyonna bayagala kaki linnya akatanda ne bakuwa empiso n'ogenda n'otandika okubleedinga n'ocomplaininga so ezisinga obungi stopping a bleeding which is okay zifuuka za bulabe senga zireeta bleeding gye tutya nti senga otandika okubleedinga n'ovaamu omusaayi ospooti nga tebitegeerekeka then awo eyo family planning yeetaaga okurivisinga oba okwetegereza n'ebiseera ebisinga oba walaba omusawo n'akwetegereza n'alaba risks zo for example oba oli 80 kilos and above waliwo methods zotagenda kukozesa ziyinza okuleetera bleeding eyinza okuleetera issues so ebyo byonna byetaaga okudiscuss bwendaba nga nsportinze nga nkosa family planning eyo emanya nti omubiri gwange guganye nze wa gynecologist kiyinza okutegeeza nti family planning ekutawaanya bwe kiba nga si kyamaanyi tusobola okukansolinga kijja kgenda naye senga obleedinga excessively nga biri bye twayogeddeko with clots heavy bleeding etagenda eta stopping automatically family planning erina okubeera revised so yemu ku zo eza affectinga brain then wabeerawo ebirala ovary level eno bwefuna instruction eziva mu brain then yo nereleasing ebirungo ebyo bibiri ya estrogen yezimba olusu lwa nnabaana progesterone kyekirungo ekishadinga okitegeera kati senga wabeerawo problem with the balance of the two oba estrogen naba mungi nnyo progesterone oba naba mutono then ojja either kubleedinga nnyo nga tovaamu oba ng'ofuna sporting oba nga tolwalirako ddala so issue eyinza okuba ovary level ekirisinga okuba common ku ovary kwe kubeera obuzimba bwe bayita cysts oba yowidde ku kyebayita PCOS oba polycystic ovary omukyala alina obuzimba ku lususu lwa ovary ennene kati obuzimba obwo buba bungi tubuyita polycystic ovaries kati ovaries ezo zeeyisa bulala abakyala batera kuba bakyala bato first of all reproductive age kati ovaries zirina bu cysts zizaala hormone z'ekisajja nnyingi so omukyala n'afunamu features ez'ekisajja n'amera obulevu n'afuna omugejjo bafuna pimples nyingi oluusi eddoboozi liyinza okuba affected oba not naye nga the main issues ebeera menstrual problems babeera ne irregular periods bamissing a period webalwala ne balwala nnyo oluusi babeera ne male features ezenjogeddeko webakola scan n'olaba nga ovary ennene zirina obwo cysts ekyo ekisinga okuba common. Every 3 in 10 women have polycystic ovary disease. Naye abasinga tebakola ki? Tebamanyi. So batandika okumissinga periods babagamba oyina hormone imbalance. So omusawo talinnyonnyola what is this hormone imbalance? Walina okubuulira ki ekireeta hormone imbalance kivaawa? Is it at the brain level? Is it at the ovary level? So olina okunnyonnyoka. So omusawo yenna mbansolo mulaba oba nina kulaba oyina okulaba gyne alina obukugu in this area. Kyandibadde nti bw'ofuna an ailment ekwata ku mubiri gwo kirungi nnyo okunoonya oyo alina obukugu mu ekyo kubanga ye eriiso lye liraba much faster, experience ebeera better era ne judgment ebeera better. So kiba kikuyambako okuba nti ojja kwewala okwetooloola okuspending esente ezo zospendinga oluusi ne risk eyokuwa byotalina kukola ki obakyala osobola aba alina bleeding naye nga ali ku antibiotics sure n'obuuza nti kati antibiotics zigenda kukola ki naye nga oyetaddeyo namwoyo okunoonyereza ki ekireeta bleeding weva kati ku ovary kyekyo ekisinga obukulu naye waliwo n'abakyala bafuna gye bayita premature ovary failure ovary failinga ale omwana alina emyaka 25-3 takyalwala ovary yaggwamu amagi oba tugiyita kusiirira temukyali magi nga ye yagenda menopause at that age. So abo nabo gye bali era ebiseera ebisinga osanga bamaze long periods of time mwaka mulambe 2-3 tafuna period afuna ne hot flashes myaka 25-3 ezyandibadde reproductive age kati waliwo abakyala bafuna early menopause oba ovary failure. Ekosanga zadde omwana omu ayinza okuba azadde nga yali lucky n'afunayo olubuto ng'akyali muto
n'aluzaala n'ataddamu kukola ki kuzaala so bw'aba talwala oyo aba yeetaaga okukola ki kati ebizibu ebisinga obungi biri ku nnabaana uterus yennyini ebireeta bleeding ebiseera ebisinga bisobola okubeera mu lususu lwa nnabaana ku mumwa gwa nnabaana oba mu nnyama ya nnabaana so ebyo ebisinga ebiri common omumwa gwa nnabaana gusobola okuleeta bleeding gutya senga gubeerako ekintu kyonna ekigukulako nga kansa omumwa gwa nnabaana aleeta bleeding but bleeding yeetera okuba after intercourse omukyala amaze okwegatta n'alaba akasaayisaayi sporting alina discharge ewunya obubi takeberwangako n'akitwala nga kiri kyakusaaga olina okugenda mu ddwaliro kivula tukubiriza buli mukyala yenna alina okukola at least screening ebekuluma like nga mulimu kwegatta tetera kuluma kansa wabeera aleta ofuna any pain the only thing you get could be that spot oba discharge bwatandikira okufuna pain nga already cancer it is late atambudde nange ebiseera ebisinga there is no pain then infections infections ezo STDs ezimu zisobola okulya omumwa gwa nnabaana ne guba nti gufuuka red and it easily bleeds so oluusi omusawo asobola okumanya nti kati eno infection yekuleetera bleeding especially wawa history nti omukyala then discharges ezitakola ki ezitagenda then of course cancer asobola nokukwata some factors zibeera even vaginal factors mulimu abakyala bafuna cancer w'obukyala naddala abali mu myaka egyo gya menopause then wabeerawo abafuna trauma due to intercourse oluusi balina vaginal dryness oba rape and all those things nabisobola okuleeta bleeding cancer wa wansi yaba kuki eyo nakyo kigazi naye nga ebiseera ebisinga akawuka ke bayita akaleeta kansa omumwa gwa nnabaana era kasobola okuba nti kaleeta ne kansa waki wa vagina and sexually transmitted HPV human papilloma virus commonly naye wasobola okubaawo ne kansa akula obukuzi without a major reason naye ekira kyembadde njagala okwogera nti abaana abato bano abali mu adolescence abato oluusi n'abali wansi bano abawala abato bw'olaba omwana omuto nga bleeding ebiseera ebisinga ayinza okuba nga ataddeyo ekintu wansi zebayita foreign bodies abaana abato abo bamanyi okuddira oluusi bafunyemu kakandida kabasiiwa takubuulira ye naafuna akasaanikira ka peeni n'ateekayo kati gwe najja gamba bleeding noba nga tosobola naye foreign bodies nazo ziri common mu baana abato abo then ebisembayo bye bikwata olususu lwa nnabaana ne nnabaana ekisooka bye bizimba by'omu nnabaana senga bizimba by'omunabaana bikulira mu lususu lwa nnabaana luli bikyankalanya shading omuntu n'abeera nga asobola okufuna bleeding senga omuntu afuna polyps waliwo bayita polyps obuntu obwo bukula bulinganga obuswa bubeera buswering obukula mu lususu lwa nnabaana buli common mu bakyala bakuze naye n'abaana abato olususu tubulaba asobola okufuna excess bleeding senga olususu lwa nnabaana lugejja for any reason kati abakyala bali ku ddagala enjawulo bali betwogedde balina polycystic ovary bafuna olususu lwa nnabaana nga lunene so lutandika okushadinga luyinza okushadingira emyezi nga 10 nga telusitopinga so ezo the factors eziri common ezireeta bleeding of course lastly endometriosis sitera kwagala kumala nga sijogeddeeko waliwo obulwadde bayita endometriosis buli so common in the population endometriosis kitegeeza olususu lwa nnabaana lwa migratinga ne luva mu oluyina okubeera ne lugenda ebbali ewantu abamu olusooka okuyingira munda mu nnyama ya nnabaana in the mass of the uterus kati nnabaana yagenda ekyuka over time eventually nefukanga ekiyinjayinja mu lulimi olusawo bagiyita adenomyosis kitegeeza olususu lwa nnabaana lwayingira mu nnabaana ne lugyonoona tekyasobola neruzinga eri sponge character nekifuukanga ekiyinjayinja so abakyala babeera ne pain during periods and excess bleeding and infertility so ebintu ebyo tebirina kubeera ignored. Katusoke tugende mu kuwumulako dokita essaawa yaffe esooka tugimaze tugenda kuba tukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri era tuli mu kuyiga ebiviirako ffe abakyala okukyankalana olwa bwe tukomawo dokita mu ssaawa yaffe ey'okubiri tutunuulireko kkono nga ye bw'afuuyisa mugiramu n'omusaayi awo tugenda okutandikira mukwano gwange tovaawo tukomawo.
tumaliriza mu ssaawa yaffe ey'okubiri eddakiika emu yokka eyakakonoka ku ssaawa 4. Programu Mwasuze Mutya ne Dr. Spaya Kigundu era nga ono yate ensonga z'abakyala zesinga okugukamu. Tutunuulidde okukyankalana kw'omukyala mu nsonga zaffe ez'ekikyala naye nga nawe bw'oyagala tweyungako osobola okuba ng'oyita ku not 7 not 4 65 not not eri not 7 not not yes not 7 not not 65 not not osobola okuba ng'oweereza ekibuuzo kyo kyonna ky'oli agadde okubuuza Dr. Spaya ate munange n'ofuna ansa n'olema kuba ng'oli eyo ng'ebibuuzo olina bingi ddala. Dokita, ndoza tutandike ku kiri ekyokuba nga oba ofuuyisa mugiramu omusaayi. Okufuuyisa n'ogiramu omusaayi tekiri nnomo. Naye maybe kyenjagala okugamba nti okufuuyisa n'ogiramu omusaayi ng'oli mu periods. Mu lusawo tukiyita hematuria. Hematuria kitegeeza omusulo ogugiramu omusaayi oba traces z'omusaayi. Oluusi oyinza n'okuba tozirabye ne bakebera urine test ne bakola ki? Ne balaba omusaayi. Naye the difference eri nti ffe kye twagala okumanya nti hematuria eyo oba okuvaamu omusaayi eri associated ne period. Kwa bwebera eri associated ne period ffe tukiyita katamenio. Katamenio kigambo kya Luzungu. Katamenio kitegeeza bleeding through any other area. Yinza okuba mu nnyindo, mu matu, mu musulo, y'ofulumira ng'oli mu period. Yes. So bw'ofuna anything katamenio oba bleeding eyo ejja ng'oli mu period naye nga teyita mu bukyala, eyita mu bitundu ebyo, oluusi ne mu bwongo, abakyala ba bleedinga ne mu bwongo. So then kiba kitegeeza nti olina endometriosis. Olusu lwa nnabaana olwo twayogeddeko olumigrating ne luva mu nnabaana ne lugenda ewalala. So abakyala bano batawaanyizibwa nnyo kubanga olusu olwo bwe lugenda anywhere lubeera so aggressive. Katonda yalukola nga lulina kubeera only inside the uterus. Singa luva mu nnabaana ne lugendako ebbali then kitegeeza nti lutwala chemicals ezo zonna, those aggressive chemicals ezibeera mu musaayi ogwo ne zitandika okuba nti zikola kituyita inflammation, okweroding areas lweyisanga cancer generally wonna we luli. So abakyala abo gye bali balina ekirwadde ky'endometriosis and they are suffering. Kyobola nagambye nti omuwala yenna kuba endometriosis atandikira mu buto most of the time abaana abo beera bableedinga nga balina pain. Ffe bamaama gye tuyita normal bijja genda pain eyo ojja kutereera tofaayo. Akatandika okugenda mu nsonga. So omwana kasatandika omuwala yenna kasatandika okubleedinga nga alina pain. Pain eyo neva ku kyabulijjo. Ekyabulijjo tutegeeza pain ebeerawo cramps abakyala bazifuna naye nga tekimugaana kukola bintu bya bulijjo. But any pain which affects quality of life. Quality of life ntegeeza pain egaana omwana ogenda mu kibiina abeera mu siikibbe ne batuuka okwagala omuweereza ewaka adde yeetaaga okumira eddagala lino erya bulijjo lipanado terikyamukolera, balina omukuba empiso, balina omuteekako canula, ebyo nabibeerayo. That is abnormal. Genda olabe omusawo mangu because nabaana eyina contraction eziri aggressive. Omanyi Katonda bwe yalibanga atonda omukyala yamuwa ability ey'okuba nti nabaana eyina contracting. Olw'ensonga nti senga nabaana unlike other animals, senga nabaana yali te contracting bw'owandizadde omwana, buli mukyala yandizadde omwana yandibadde afa. Atya owulirako kamiliyoni mpira bagamba kamiliyoni bwezaalabika. So nabaana y'omuntu Katonda yagidesigninga nti it has the ability to contract. Oluvaamu omwana jjukira ezimbulukusa emyezi 9 oluusi yeetisa abaana 2-3 oluvaamu omwana eyina ability to contract. Kati waliwo abakyala balina that inherent good characteristic okuba nti nabaana zaabwe ate bo zicontractinga ne ziyitawo early in life. Oba okitegeera. Kati be baana abo abasukulumyemu abafuna contraction ez'amaanyi ezisusse ku za bulijjo in the general population. Kati bagenda nga bacontractinga bwe batyo ekibaawo kiri omusaayi gumu gufuluma wano wansi n'olwokuba the uterus uses a lot of force omulala ne gudde emabega. So era oluusi bwe tubalaba osanga nga munda eno mu lubuto mukuŋŋaanidde omusaayi
naye ate ng'omulala okoze eki gufulumye kati gugenda gukuŋŋaanira emabega eyo omulala ne guyingira misuwa ne gugenda mu bitundu ebyo eby'enjawulo mu maaso mu matu mu bwongo it can disseminate anywhere bafuna eventually after some time ekirwadde kye bayita endometriosis. Oyo aba asobola okuzaala. Kati problem ya endometriosis nga bwe nagambye olusu lw'abaana bwe lugenda ebbali luli so aggressive lwonoona ekimu ku bye lwonoona z'enseke ovale so eventually ng'oggyeko ekyokuba they don't have a quality of life. Tebasoma bulungi, tebabeera attentive, beeraliikira period, cost y'okumaintaininga menstrual period nzibu nnyo. Then eventually bafuna ne infertility. So it's a mixture of depression, the psychological pain they go through. They are really, yes. Naye mu Uganda mulimu society, by the way, endometriosis. Uganda Endometriosis Society. Kuliko waliwo omukyala muyita Grace yagikulira mukwano gwange. So oluusi tu interactinga n'abakyala abo ndi ku forum yaabwe. And when they associate and give you what they go through, it is really too much. Aina abazadde balowooza bulwadde bwa kizungu. Yes, so message eri nti bw'oba olina omwana omuwala nga alina pain eziri beyond normal, tokitakinga for granted kubanga ajja ne gy'agenda mu maaso agenda kutuuka okubanga n'ebyokuzaala takyakola ki takyabisobola kubanga enseke zoonoonese n'abaana eyonoonese. Kati abaana abo singa olusu lw'abaana lugenda mu kyende ekifuluma kubanga abaana yeetoolodde ebintu bingi, yeetoolodde akawago, yeetoolodde ekyende eky'emabega kye bayita rectum, yeetoolodde ovaries, yeetoolodde akaseke akafulumya omusulo. So olusu luno lusobola okugenda anywhere. Kasenga lugenda mu kawago ka n'abaana, akawago kafuuyisa omusulo bafutandika okufuuyisa omusulo gulimu omusaayi nga bali mu period. Kitegeeza olusu lwayingidde mu kawago. Senga batandika okufuluma omusaayi, then kitegeeza ebiseera ebisinga olusu lwagenze mu kyenda kiri kye bayita rectum. Oba senga batandika okufuna pain ez'amaanyi ezo ezitali controlled, kitegeeza n'abaana yennyini yaliiriddwa kati yafuuse ng'ekiyinjayinja. So complications endometriosis nyingi naye ziba zeetaaga okubalaba ale n'oba devising ale and you intervene ale ne batafuna these major complications. Osanga omukyala nga ali mugamba omwana kati obutwa lukulumye bwe lutyo nga lwa period omwana tajja kukuluma. Kati pain ogimanyi. So myth nyingi zetololedde kulumwa kwa menstruation naye nga the message today eri nti normal menstrual cycle erina okubanga eri predictable. Yes. Osobola okumanya ddi cycle yo bwejja olina ekifaananyi nti nze cycle yange ya nnaku 28 ya nnaku 35 olina ekifaananyi kitakyuka kuba twagambye nti eri tightly controlled etera okubeera predictable okujja kwanga ogenze emyaka egisuumuuseemu kubanga okyali adolescent. Bano abakatandika okuyingira puberty emyaka 2-3 egisooka period zaabwe zibeera tebannafuna maturity of the brain. So amagi basuula matono balwalayo leero ne bamiisingayo emyezi 3-4. That's okay. Mukyala omuzadde talina kubeera worried. Zijja kutuuka ekiseera zikole stabilizing. Again at the extreme eri mu 40+ eyo nayo it is okay. Naye wakati wano ebyo tebirina kubaawo. Singa omuntu afuna bleeding eri heavy gye twayogeddeko either omusaayi mungi olina okukyusa pad emirundi mingi olina clots oba guli prolonged nti olwala tovaamu oba guli intermenstrual oluusi olwala n'olowooza omaze n'oddamu bwebiti ekyo nakyo tekiri nnomo. Oba singa ofuna pain yonna eri excessive kya bulijjo oba okumiisinga so byonna bw'ofuna nga toli lubuto especially ugenda olaba omusawo bwasayiko ewaaba ate omusawo ng'olina kulaba omusawo w'abakyala olina okulaba omusawo omukugu. Nze ndowooza culture abantu balina okutandika okugifuna nti bw'ofuna ekintu kyonna ky'otategeera try to get an expert opinion. Kuba bw'ofuna expert opinion weewala ebintu bingi siganya kasente olusika kanjiko for consultation naye that is why you consult anyway. Yes, kakuyamba obutayonoonera ate walala ng'ate towonye. So bw'oba olwadde matu genda wa specialist w'amatu. Yes. Akwetegereza akubuulire nti okutu kuno is okay and most of the time bw'ogenda wa specialist ebiseera ebisinga tebakuwona ddagala most of the time. Wa ebiseera ebisinga olw'okuba nti alina better understanding yakunnyonnyola nti bino by'olina tebyetaaga ki
Dagala. So the best doctor is the one who should aim not to give drugs. Siyo naagala okuwa omugugu gw'eddagala. Ffe twagala ddagala. Dokita tamanyi byakola, tampadde na ddagala. Tampadde yadde akayiso. Kati yakola biki. So kikulu nnyo okulaba gwe kikwatako. Yesewa. Twogedde ku bano kati abato. Twambukeko wabu 40 plus. Yes, kati tugendeko kwabo abambuse waggulu. Bw'oyita mu jjana eyo puberty, adolescent, reproductive age, waliwo buli lugendo lulina enkomerero yalwo. Soogedde kufa. Jjani y'okuzaala. Ku reproductive jjana oba reproductive career. Ffe tugamba omukyala alina reproductive career okuggyako nga tayagadde kuzaala baana. Naye senga that period up to 34 njagala nnyo okugumiriza ekya 34 kitegeeza nti abantu above 34 tebazaala. Yes, they can give birth, but naye the journey of a woman usually reproductive journey olugendo lw'omukyala oluzaala lutandika okudeclining at 34. Bw'oweza emyaka 34 strictly okujjako ng'olimu abo outliers. Buli mu kintu mbeera mba outliers. Outliers bw'osanga emyaka 44 nga ye amagye akyalina make naye osanga omu ku 100 si bangi. But the general population myaka 34 amagye mu namba yago ne quantity rather quality and quality start to decline. Quantity ye namba y'amagye gatandika okwesala by a half. That is significant. Then the quality DNA ali mu magye ago naye atandika okudeterioratinga n'abanga batandika okufuna changes mu DNA. Ekyo olaba nti abakyala bafuna abaana beyond 34 bafuna chances nyingi z'okufuna miscarriages, balina chances nyingi z'okuzaala abaana abatali batuufu nga ba Down syndrome n'abalina obulemu, era balina chances nyingi za infertility z'obutasobola kukola ki kuzaala, era be basinga okubeera mu infertility clinics for a number of reasons. Of course n'abaami saagala kugenda yeeyo naye n'abaami infertility rate y'abaami eri waggulu nnyo over 20%, n'abasinga tebamanyi. So omukyala bw'ayingira olugendo olwo nga ovary etandise okureducinga mu quality and quantity, hormone zitandika okukendera, amagye agasuulibwa matono, kitegeeza nti n'olusu lwa nnabaana lutandika okufuna embeera okuba nti oluusi lwezimba oluusi terwezimba. Kati olubanga lwezimba oluusi lwezimba otandika okumisinga period n'olwalayo n'omisinga n'olwalayo ne bifuuka unpredictable. So bw'obeera mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti amagye gakendedde naye mukyali mukko. Era omukyala bw'atuuka mu 45 around from 40 up to 55 togamba nti nze sikyazaala kubanga mwaga amagye amatono amangi amabi agasuulibwa mubeeramu oluusi erimu erikola ki erivaayo. Abakyala b'olusajja n'olubuto myaka 44 n'agamba olubuto lwazze nga sirwetegekedde nze nali manyi mbimaze. So as long as okyagenda mu nsonga nga toyagala mwana olina okweprotectinga, naye bw'omala emyezi egiwera 6 egiddiringana nga tolwadde 6 months without period kiba kitegeeza most likely kati oyingidde menopause. Otuulidde ddala oyingidde menopause, kitegeeza nti kakati hormones ziri eziva mu magi ne bayita estrogen zidroppingidde ddala beyond critical levels, era otandika okufuna changes. Changes ezisinga obungi zeekuusaako ekirungo kya estrogen okuba nti kiri low. Changes ki? Estrogen alina emigaso mingi mu mubiri. Buli system y'omukyala agikolako, starting from the brain, alertness, the nature of your sleep, webaka otya, byonna biri under estrogen control. Era omukyala alina estrogen omutono aba teyebaka bulungi, awomuka mutulo, ali mu mudde, tali alert, ayomba, you know. So baba brain batekyali alert. Sikitegeeza omuntu ali mu menopause aba omuntu wayingira mu post, especially post menopause, when twina transition or pre-menopause, emyaka egyo egisooka nga wakamala maybe between 45 to 50. N'oyingira gye bayita true menopause, omaze okuva lw'omaze emyezi nga 6 nga tokyalwala kati bw'ovaamu ate n'ongera gye bayita post menopause, obaddemu emyaka 5
n'okusoba kati symptoms zino zijja kutandikira mu postmenopause temutya nnyo nti zijja kutandikirawo immediately bit ale myaka nkaaga okudda waggulu nga at least mbeeramu ka reserve katonda alekamu aka reserve akatono mu ovary aka estrogen ate estrogen yena tava mu ovary wali ava mu fats ez'omubiri wali ava mu adrenal gland adrenal gland etuulaawo nga ku nsigo ezo zonna zikuwa estrogen so katonda yakikola nti toshatingira you don't just shut down yes so osigala okyalinayo reserve zino ezikuyamba until you reach a level of 60 plus nga reserves ziweddemu n'otandika okufuna these symptoms vaginal rather dryness then of course sexual desires, moods, and even sexual practices zikyuka while there is no lubrication. Niwabeerawo bone pains, amagumba galuma kubanga amagumba g'omukyala gali maintained by estrogen. Yayamba calcium oyo kuba nti mwali gatandika okuluma obala balumwa emigongo yobola nti abakadde abakyala bamenyeka amagumba okusinga very quickly okusinga abaami kasaba balekerayo okulwala bwagenda mu lusuku tembakiriza agenda mu lusuku kutandika kulima ng'enkuba yatonye migogo giseerera bagwa mu binaabiro you know they break their bones so quickly kuba amagumba gabeera softer so Dr. compared to those of men. Myaka nkaaga omukyala batakyasobola buli abafumbo tokyabeerawo ssanyu ly'amaka no basobola and era kyekiri kye nadde nkugamba nti it depends omanyi quality ya menopause depending ku quality ya reproductive age okusinzira bwe weerabiridde ng'okyali muwala mu myaka gino nga tonnaweza 4 especially obadde fiti ogendako mu jimu olina weight loss oli otya endya gy'olyamu weebaka kyenkana ki weewaza endwadde zino ez'amangu zisukaali pressure tukozesa ebiragalalagala mwenge sigala ye quality ya menopause gyokola ki gyofuna so tekiri automatic nti buli omu it's one for all osanga abakyala bonna bali 70 naye ng'omwali so dropped omulala akyali strong so osanga omukyala aweze emyaka 10 mu something naye nga kyali strong so it's not tekiri so much of genetics nga abantu bakirowooza it is really so much of practice and environment omuntu abadde active akola exercise alya bulungi talina ndwadde zino zijja mangu eziri related to lifestyle most likely menopause ejja kuba slow even aging depends on lifestyle so oyinza okutuuka 60 naye ng'olinga 40 naye mazima ddala omuntu ali 40 alinga 60. Yes. So era n'abo abayingidde menopause tubakubiriza okuba nti they exercise okuyamba omusaayi okutambula ku reducing a weight erina ebizibu ebigigenderako okuba nti balya bulungi better diet ogenda okulaba nga tebeetaaga na ddagala nga the symptoms are much better even the sexual life is much better naye omuntu oba teerabiridde of course 40 plus nga atandika okomplaina so doctor tusobola okutandika ero nga tutandika okuyingira mu menopause wano otandika bw'omisingayoko bw'oddamu tuyinza okutandikawo okumutegeka omukyala ono atandise okuba nga alingizaayo of course kyandibadde kirungi omukyala n'amanya alia ng'akyali muto nti the reproductive life is a journey naaba nga yeetegekera olugendo buli kintu kikole mu budde bwakyo zaala abaana nga bukyali omale siri nnyo advocate w'abantu batandika kuzaala abaana after 35 kubanga oba 40 plus kubanga naawe obulamu bwennyini tubukoze eki tobuplaningidde kyandibadde nti omuntu asobola okuzaala abaana ale ne bakula ne bafuna obudde bungi obukulabako naawe wennyini n'ofuna obudde bw'osobola gwe ng'omuntu okukola ki okwerabire naye olaba mukyala najja in 40s plus nga gamba njagala yako obukadde ennyumba empty net syndrome bagita empty net syndrome ennyumba etandisa okuwubaala kati kyalina mu mwana abaana bagenze mu masomero 45-44 kanzaale yakaana nomubuuza really are you planning well are you sure oba oluusi yafunyeyo omwami alina 40 plus 45-46 afunyeyo omwami alina n'abaana be naye najja nga ye ayagala ki omuzaalireyo so si kivumirira it is still okay naye kyandibadde nti omukyala planninga
kubanga omukyala asobola buli bw'ozaala it has an impact on your life. Basically kirungi okubeera n'abaana naye you need to plan early. Abaana abo n'obazaala early and you remain with your life n'oba nti naawe you enjoy your life of menopause. Si bwe kiri? Naye ate togenda menopause ate okujjako nga olina factors ezaggaana okuzaala early, that is understandable. But ideally, in the ideal situation nga tewali bintu ebyo bigaana mukyala kuzaala mangu, mukyala yandeetawo excuse nti yasoma nnyo, anoonya degrees, anoonya neyeerabira nti this will catch up with them. So ndowooza nti ekyo tulina okutunuulira ekyo. Okay, kati omukyala ono ayingira mu menopause biki byaba atunuulira byaba asuubira? Omukyala ayingira mu menopause, one, nga bwe nayogedde alina okusuubira nti there are going to be changes. Yes. Alina okukikkiriza nti aging is part and parcel of human life. However, omuntu yenna asobola okufightinga age. One, nga bwe twagambye, by practicing the correct lifestyle. Lose weight, eat well, exercise regularly. Exercise, you know, is therapy. There is no better therapy than exercise, by the way. Nendwadde esinga tutawaanya in daily life zibeera usually lifestyle related. Yes. Instead of seeing chokola chobeera, and it's most likely that bintu byosinga okuengaging amera byosinga kola ki okukosa. So if you can utilize the early days ng'okyasobola okuba fit, kuba bw'okula kola exercise kufuuka bit, oli mu retirement, oli bored, tewamanyira routine yakutandika kola exercise, oli akugamba tandika odduke, amagumba gakuluma, so bintu bifuuka bizibu. Kituufu. So bw'otandika early n'obanga weerabirira, n'obanga abaana wabazaala mangu, omubiri n'oguwa chance to recuperate, ebintu ebyo bijja bikosa mu menopause nga hot flashes zetwayogeddeko, ekiriiroliro ekyo kiyiikira abakyala nekibamalako emirembe ekiro, ebintu nga twagambye ebyaffectinga sexual life, vaginal dryness n'ebirala, ebintu nga okuba nti oli mudi, your brain nga tekyasobola naku concentrating akola bintu, physical strength, ebintu byonna bibeera delayed, biyinza okujja much later at 70. Oba oluusi ne bwoba weetaaga ddagala nga teweetaaga lingi nnyo to maintain your life. So that is what we are trying to look at. You can prepare for your menopause by starting now. Naye bw'otuuka mu menopause nga ebintu ebitandise okujja ojja n'olaba omusawo akola menopause screen, bintu bingi byetukebera ku musaayi, olabe cholesterol ali atya, kubanga estrogen olina mutono, cholesterol atandika okulinnya, cholesterol bw'alinnyo olina risks za cardiac and heart failure, stroke, hypertension. Risks zonna tuzitunuulira, weight efaanana etya, olinayo endwadde zeetaaga okulaba, tulina okukebera ku cancer w'omumu gwa nnabaana, cancer wa nnabaana, cancer wa ovary. All these are basic screens ezirina okukolebwa buli muntu. In fact, bw'oweza 40 plus wandibadde kati owetanga okwekwata omusawo. Bw'obeera omukyala ng'oli 40 plus wandibadde otanga okufuna gaino. Kubanga gw'onootambula naye, kubanga gw'onootawaanya buli kadde, gw'onootawaanya akumanya akutegeera. Yes. Kuba change ziba zikoze eki? Zitandika. Ziba zitandise. So that oleme kuzigwamu bugwi. N'ojja ng'olidde olina complication. No, you should know and prepare. N'ofuna enough knowledge. Ate n'ekirala abantu, they should get the art of reading. Abannayuganda twagala kusoma. You need to read and get knowledgeable. Amasimu tugeyambisa kola bintu birala. I know. Naye omuntu asobola kugenda mu simu n'agamba okay kati kanteekemu health lifestyle ebeera etya. You learn and you practice. You get better. Dr. Katusooke tugendeko mu kuwummulako bwe tukomawo twagala okutunuulira wemba ntandise okuba nga mbleedinga nnyo nkyankalanye system yange waliwo treatment yesinga amadde mmaze ebbanga nga misinzeko ebbanga lemise omwaka mulamba siraba nsonga za kikyala naye ate nga ndi mu myaka egyo egizaala nsobola okufuna treatment nenzamu nendwala buto awo tugenda okuba nga tutandikira katugende mu kuwummulako tukomawo tovaawo. Zirinya kitundu era kitundu kyaffe kisembayo ekya Mwasuze Mutya olunaku olwaliro ne Dr. Spire Kigundu. Ebikyankanya abakyala system yaffe eyo mu nsonga zaffe ez'ekikyala twebuuza treatment ki esobola okubeerawo, nsobola okuddamu n'embeera nnomu nga bwe mbadde singa embeera etandika.
ekisooka nga bwe twagambye nti oluwola basigino eraga nti periods zikyankalanye tezijja bulungi either bleedinga nnyo oba omiisinga then olina okugenda n'olaba omusawo kyekisookera ddala kuba when you seek help is the only time we can help you naye bw'oba tozze oba n'ogenda ewatali watuufu obviously tojja kufuna buyambi so nga bwe nagambye menstrual cycle omukyala ewaaba olina okugiwuliriza bwe kugamba nti otandise okumiisinga period more than 2 months please listen genda olabe omusawo akuwe answers lwaki omiisinga period especially what olina kyokozesa oba nga toli pregnant bw'omiisinga period kyosookerako ddala ng'omukyala bw'obanga oli sexually active kwekukola pregnancy test bw'evaayo ng'eri negative then genda olabe omusawo akubuulire lwaki ate era ne bw'evaayo ng'eri positive era still tandika olabe omusawo akuyambe omuntu amiisinga period nga bwe twagambye ebiseera ebisinga kiba kitegeeza nti ovulating nti amaggi tegakola ki tegajja kubanga twalabye nti amaggi ge gazaala ebirungo bya estrogen ebizimba olusu lwa nabaana n'okushadinga so it is simple message nti bw'otandika okumiisinga most likely oba ovulatinga n'amaggi gaba tegakyajja era ebiseera ebisinga n'okuzaala tekola ki tekusobola so tolinda ate n'omiisinga myezi 6 mwaka nga okyali waka kubanga ekyandibadde ekyangu kigenda kikola ki for example singa omukyala abeera alina polycystic ovary atandika n'amiisinga period bitandika ng'ebyokusaaga myezi 2 gifuuka 8 gifuuka 6 eventually zinafuuka n'omwaka so changes zino ezoonoona nabaana singa abazze ale tusobola okuzikwasaganya nga bukyali n'omuyamba n'omuadvisinga nga bukyali okusobola okutandika okulowooza ne ku by'okuzaala oba n'omuwa eddagala protecting ovaries ezo okuba nti bw'aba akyali mwana muto ng'akyasoma baana bwe bityo ovaries zireme kubeera totally destroyed naye bw'atajja najja few years late era osanga nga omulimu gw'olina okukola munene kyekimu ne bleeding omuntu bw'afuna bleeding etategerekeka nga toyina kyokozesa oba ddagala oba family planning omusawo ogenda omulabe kuba wabeerawo reason bw'ojja tusooka netukubuuza n'otuwa history we look out for the factors eziri like okuleeta ebizibu ebyo netulaba extent efaanana etya quality of life efaanana etya netulaba ne needs zo ekidiira netukwasesinga properly from total examination of a woman kubanga ebintu bino nga bwe nkugambye tebibeera just ku nabaana osanga omukyala ng'agamba bleeding naye ogenda omwetegereza ogenda okulaba nga appearance ye yokka already ekuwa answer ayinza okuba nga waggulu munene wansi mutono tukiyita potato on stick appearance waggulu munene trunk big trunk naye waggulu nga mutini ogenda mwetegereza ogenda okulaba olutula mu ofiisi ogenda okulaba nga yinayo obulevu kamu bubiri ogenda okulaba nga already ekifaananyi oba okimaze okiraba nti ono mukyala alina problem bweti eyekirenze so ebintu ebibiri obvious nti just by examining osobola bitegeera nti ono omuntu alina issue wet n'osanga omukyala alwadde mwaka mulamba tagenda mu period ogenda omuexamininga bulungi ku lubuto olaba alina olukindo ogenda okumubuuza bakulongoosa ki banzigyamu omwana vae banzigyamu omwana siddanga mu kufuna period then n'omubuuza wagenda bwetegerezako omusawo yakugamba nti nabaana bagijjamu oba tinedda ogenda okebera scanning nabaana teriimu oluusi ya bleedinga life threatening baagala okusaving obulamu bwe nabaana ne bagijjamu ne batamugamba which is wrong oba omuntu aba alina omumubuulira nti nabaana tugijjimu ale n'atagenda kunoonya baana nga talina ki nabaana olina omulala najja nagamba najjamu olubuto ne banjozaamu okuva banjozaamu siddanga mufuna ki lubuto already history etubuulira nti there is a problem oba olinaga embuto zivaamu mbuto 8 zivaamu mbuto 10 zivaamu buli lwenfuna luvaamu so that story fe tuyamba okumanya where the problem is so omanya okufuna all risk factors omukyala n'omuexamining there are tests many tests you can do osobola okukebera omusaayi n'olaba any imbalances eziri mu hormones waffe hormone bwe tuzikebera zituyambako ku interpreting axis eri gye nayogeddeko is the problem on the brain is it on the ovary is it on the uterus is it coming from elsewhere oyinza osanga oli alina eddookooli obulwadde bw'eddookooli naye nga tamanyi goyita tuyita hypothyroidism endwadde ezo bwe zityo ezikosa
ezigaana omukyala okuzaala. Goyita teyingirira muwa. Yes, kati oli bw'aba alina thyroid disease. Manye thyroid fe tugiyita ddookooli. Tekitegeeza nti erina kuba nga lizimbye bweki. So thyroid disease ekosa bw'oba olina ekirungo ekyo kya thyroid hormone nga kitono kibayita hypothyroidism. Abakyala babeera nga balina issues ebiseera ebisinga ekisookera ddala bamisinga periods tebasobola kuzaala, temperature control nzibu, bawulira heat nyingi ng'obudde bunnyogoga, so bifaanana bwe bityo. So just ekyo ko omusawo okuba nti asobola kirowoozaako n'akikebera yinza okuba nga it is the only thing. So bintu bingi ebisobola okuleeta embeera zino. Then tusobola okusala tukola scan etuyambako okulaba nabaana, ovary, omumwa gwa nabaana, ebintu ebyo olina endometriosis etuyambako okulaba ebintu ebiri structure. Bwe tuba nga tetumatidde tusobola okusalawo ne tuteekayo kamera munda mu nabaana gye bayita hysteroscopy. Hysteroscopy eyambako nti oyinza okukola scan nekugamba ebintu biri normal, tekitegeeza nti biri normal. Bwe tuba ne puzzle yonna nga tukoze tests zonna tetulaba bulungi tukubuulira twetaaga kuteekayo ka kamera, tugenda mu theatre ne bakwebasaamu ne tuyisaamu ka kamera. Oluusi ono kikola in the office hysteroscopy nga tebakuwadde anaesthesia ne bakuteekayo ka kamera ne tulaba mu lusu lwa nabaana direct. Tuyambako okulabira ddala wewava ki obuzibu. Oluusi osanga omukyala alina scars munda mu nabaana nga nabaana yakwata completely, oba yali ajjamu olubuto, oba yafuna bad infection nga TB. Abantu balwala TB nayo nono olusu lwa nabaana. Tosobola kiraba okujjako ng'otaddeyo kamera. TB tagenda mu mawuggwe. TB akwata buli wamu. Asobola okukwata amagumba, asobola okukwata amaaso, asobola okukwata olususu, asobola okukwata nabaana, naye nga TB wa nabaana ali common in the TB areas. So naleka buyindi eyo nga bwe bulwadde obusinga okuba common. TB wa nabaana. Abayindi yes, they have TB nga leeta infertility. So era bo it's a take over ino screeninga TB. Naye osanga abantu balina scars ate nga oli bw'aba alina TB wa nabaana bamuwa eddagala lya TB oluusi n'akola ki? Improving. So kati ebintu ebimu twetaaga kuteeka ka kamera ne tulaba. Era tusobola okuteeka ka kamera mu lusu lwa nabaana gye bayita hysteroscopy. Twetegereza oluusi tusangamu obuzimba buli bu polyp, wano osangamu fibroids entonotono ezibeera mu lusu lwa nabaana zireeta a lot of bleeding. Wabala nosanga alina IUD nga yagyerabira nogyerabira nti oba any foreign body, oba ne tukola gye bayita laparoscopy ey'okuteeka ka kamera mu kundi awo ne tutunula munda the abdomen ne tuba tusobola okulaba bulungi nabaana. Abalina ebintu ng'ebizimba ne tubijjamu, abalina olusu lwa nabaana lwagenda ebbali gye bayita endometriosis lwayonoona ebitundu ebyo byonna osobola okumujjanjaba ng'okozesa kamera eya laparoscopy. Bizibu nga cysts byonna byonna osobola okukola ki? Naye nga process etandika na questioning that history, simple scans, ebizibu ebisinga obukitobira by then ne bijjanjabibwa ne bitereera. Buli kintu ekireeta bleeding kisobola okukola ki? Okutereera. Okujjanjaba. Buli kintu ekireeta obutalwala nakyo bwe kimanyikwa kijjanjaba. So zonna endwadde zonna ziri treatable. So tasobola kugamba nti olwokuba tazaala talina kgenda mu period nti oba bw'ogenda mu period is like sure deal tolina okuzaala. Kati ng'ogenda mu period tekitegeeza nti bw'ogenda mu period olina okuzaala. For example obeera ne tubes nga ziri blocked oba ng'olina endometriosis ojja kusigala ogenda mu period naye nga tozaala nga either blockage eyo sperm tesobola kuyitawo. So weetaaga complete assessment naye nga menstrual cycle y'omukyala first of all olina ogimanya. Yeeropa yebuulira ekigenda mu maaso no reporting omusawo yenakubuulira what is going on. I think kyekisinga obukulu. Bannange si byangu nga twesabira. Ate dokita bwemanga sobodde kuzaala bino byonna treatment biganye nsobola okufuna eggi ne balintuuzaayo butuuza. Tugiyita assisted reproduction. Assisted reproduction eggiramu senga bino byonna tubikoze tunoonyeza ne tulaba nti ebikugaana okuzaala byonna ebisobola okusootingibwa tubitunuddeko. Commonly abakyala balina tube blockage, blockage of the tubes nga tezisobola kusootingibwa nga tosobola kuzitereeza. And some of them are young girls. Ne wabeerawo oluusi abaami
abayina enkwaso ntono nga tezimala teziwuga nga oluusi nafu olina mu ntono esobola okukola wabeerawo abakyala abasumuusa emyaka nga amagye tebakyali nobanga matono abalina endometriosis benayogeddeko ovalete zikola bulungi oluusi ne tube ziri zayonooneka abakyala muba bajjamu nabaana so ezo cases oba oluusi discordant couples omu alina obulwadde omulala talina nga tebasobola kwegatta so the number of reasons zetusobola okukola assisted reproduction. Assisted reproduction kitegeeza nti omukyala olina omuyambako n'omuteekamu egiye erizaala osobola okukola gye bayita artificial insemination oba IUI kati nga abo benkugambye couples eziba ziri discordant for example omwami ali negative omukyala ali positive baagala okuzaala so ofuna enkwaso z'omusajja nozinaaza ezinaba n'okunaaba spam wash tukola spam wash nozijjako nomukyala mwami newaba alina HIV enkwaso osobola okuzipurifyinga nojjako gali amazzi agabeeramu obuwuka bwa HIV nokyala nomuteekamu pure spams gye bayita insemination so abantu abalina okulema okuzaala naye nga factors ntonotono then osanga abalala abalina blockages ng'abo abaana baŋŋambe abakyala abato tube za blocking beyond repair tolina kyosobola zikolera ogezezaako manuva zonna bigaana then oyo aba yeetaaga gye bayita IVF kitegeeza omusembeza amagi ne tugajjamu n'ogateeka mu laboratory n'ofuna enkwaso z'omusajja n'okola fertilization mu laboratory kati embryos ezo nozitransferringa noziteeka mu nabaana yaki y'omukyala nakaalinga olubuto ng'omuntu omulala yenna tizoke kubanga amagi gaba gage ne spam ziba za mwami we. The only difference is passage eba tekyasobola kukola so you just help them to do it outside in the lab. Then wabeerawo abo abatalina nkwaso I think it was a bit controversial abatalina nkwaso omukyala ayagala kuzaala myaka gisusse mu 39 okebedde osanze nga tewali amagi gaggwamu oba oluusi n'omusajja alina amaspamu ntono nnyo nga tekisobola kyekisobola kukola then oba n'osanga omusajja katugambe for example omwami talina spamu nakamu sperm testis zayonooneka for any reason nga talina spams then the controversy ebeerawo nti babawe amagi g'abantu abalala so bwabanga couple ekkiriza okuba nti asobola okufuna egg donor ne bafuna ejja okuva wa sister we oba omuntu omulala ne balikozesa okufertilizinga ne sperm y'omwami omukyala n'akaalinga olubuto era abantu abasinga boolaba bali myaka bowulira simanyi myaka 5 myaka 7 myaka 6 yazadde most of the time those are donor eggs. Kati ono atalina nabaana gwe baagijjamu atalina nabaana then kyekitegeeza alina amagi ovaries mweziri amagi mwegali osobola okukozesa amagi ago ne sperm z'omwami we ne bakola embryo bakola akaana mu laboratory kiri kyetwayisa IVF then neyeewola nabaana y'omuntu omulala bayita surrogate namwetikkira olubuto nazaala omwana nga waabwe nga balina DNA. So those are some of the controversies ezibeera mu fertility naye nga ideally kyandibadde kirungi nti buli mukyala asobola okuzaala naturally kyandibadde kirungi nti buli mukyala yeewala okufuna ebizibu bino ebireetera embeera eyo ey'okugenda mu assisted reproduction. Yeewala atya kuba nti owuliriza cycle yo olina protectinga nabaana yo n'okulaba nti ofuna abaana ale buli bwolwawo okuzaala nabaana eno boogiwa risks ebyokwononeka ejja kukulamu ebizimba ejja infections ejja kufuna blockages. Dokita, abaana abawala baagala okuzaala mangu naye abalenzi baba bakyabeetegereza mukyamustadinga. Well, I think in those it is about morals the society kati zakyuka abaana abalenzi baagala ebintu ebyamangu ebiwedde tebakyayagala kuzimba
naye ngedda relationship omuntu bazimbanga relationship oluusi abamu babafuniranga bufunizi omuntu ne beezimba and they grow together naye kakati abantu baagala biwedde so ayagala kusanga finished product which is not right. Kairoze ennaku zino abakyala bajja kusalawo okuzaala ogabe banga lyendimu liggwayo kanzala omwana nga wange oleme kugamba nti noolinda omwami. Anyway nga tugenzeko mu bibuuzo by'abalabi ono agamba nti good morning doctor, nina emyaka 31 egy'obukulu naye nina omwana wange asooka namufuna nga n'emyaka 19 egy'obukulu naye yali it was still birth. That was in 2015 we yamuzaala ng'omwana mulungi ddala nga ali healthy. Mu 2020 n'afuna olubuto again but teyazaala. Since then struggling okuddamu okufuna olubuto naye olubuto lugaanye. Agamba nti acheckinze this month I checked with the home kit and tested positive. Should I have any reason to worry during pregnancy? Kati yazzeemu yes yaddemu natestinga ngaali positive. Agamba alina emyaka emeka? 31. Okay, so ze ndowooza nti of course omukyala alina gye bayita subfertility kitegeeza you're not completely infertile naye ina factors ezigaana okufuna olubuto amangu. So engeri gyagamba nti yalufunye nga yakoze home test kit ayangu mangu agenda alabe gain bategereze balabe kubanga embuto ezo zibadde zivaamu oyo alina risk, she's a high risk person aba yeetaaga to be supported. Olubuto balusupporting abamuwa eddagala eruyamba okusupporting olubuto olwo nga lukyali luto ne beetegereza embeera n'aba nga ayambibwa ale so n'atalinda ate kufuna mbeera ziri zeyakola ki yafunamu. So the only thing I can say agende mangu alabe gain mwetegereza amuyambe nga bukyali. Okay. Wanakabayi webale kutuweereza ndi 36 emyaka siri ku family planning naye feelings zakenderera ddala ate ebiseera ebisinga mbeera ndi dry kwegamba n'ebyokwegatta ne bintamira ddala. So kyatatubuulidde oba agenda mu period takyogedde kituyamba okumanya waba aba takyagenda mu period kitegeeza nti ayinza okuba yafuna premature ovarian failure. Premature ovarian failure kitegeeza nti omukyala ovary zaalekayo nga bukyali kukola ki okulwala. Ne bw'aba akyagenda mu period still wabeerawo factors zisobola okuleeta omukyala okubeera mu mbeera efaanana bweti. Ezimu ziri psychological. Actually the bigger percentage of women abali mu mbeera eyo abatalina sexual emotions, abatalina libido nga bwagambye na vaginal dryness, kitegeeza nti psychological ayinza okuba nga alina problems ezeetaaga mainly counseling, nga yeetaaga counseling from the right person n'aba nga asettling kubanga buli ekicontrolling omukyala wansi kivawa mutwe. So abamu osanga nga balina stress y'amaka, balina stress y'emirimu, a lot of ebizibu ebyenjawulo nga bibaleetera okuba nti yeetamu embeera naye nga talina anything nga kyali muwala muto, estrogen waali okebera hormone zonna nga ziri normal, then normal counseling, simple exercises, kukyusa lifestyle n'atereera. Ayinza okuba nga alina byayiseemu biki bingi nga she has a lot of history behind her nga ebyo byonna bimuaffectinga okuba nti kati alina fear ey'okutya takyalina trust ya muntu yenna, ezo zonna issues. So yeetaaga okulaba omusawo most likely ku myaka gye yeetaaga more of a sexual psychosexual counselor. Naye waliwo abakyala bamu abatalina kirungo kye bayita testosterone. Manyo testosterone wakendera mukyala akendeza drive. So abakyala bamu beetaaga bakebera testosterone levels, oluusi bw'osanga ziri low you improve them ne batereera bw'aba nga talina bizibu biri birala. Teriyo mmere esobola kunnyambako mu nsonga eyo nina kulya? Well, generally lifestyle is about the diet and exercises. We're keeping omubiri nga guli lean, nga guli fit, even automatically the blood supply improving. Ekyo kyokka kitera okuimprovinga sexual problems ez'abakyala abasinga n'abaami teboogera naye basinga n'okuba obubi. Yes, they should not fear, they should visit these clinics and be helped. Singa ogenda okunoonya eddagala liri. I know. Abaana awo olubuto olubeera lunumaaluma ng'ate siri mu periods, obulumi bubeera bungi ddala ate ndwa mu periods zange, kiva ku kimusawo nsaba kumbuulira ddiya.
kasita agambye nti buba buwungi ddala it means nti obulumi bwalina buli beyond the usual era nga bwe nagambye nti kasobeera ne pain mu period that starts to affect your quality of life ekugaana okukola ebintu bya bulijjo tokola togenda ku mulimu olina okusigala nga weebase olina okukozesa eddagala ery'amaanyi kitegeeza wetaaga okulaba omusawo kubanga ayinza okuba nga alina obulwadde obwe twagambe bayita endometriosis nga yeetaaga okufuna diagnosis ayambibwe. Mukyala ye Jennifer ku Bright Salon ekansanga akusimye busimye agambye nti webale nnyo programu musawo Spire enkutteko nnyo. Amen, webale kuyiga. Webale kubeerako Mukyala Jennifer ku Bright Salon. Good morning musawo, thanks for educating us. Nze Brenda Eseguku emyaka 33 egy'obukulu kati dokita nze nafiirwa omwana munda nga wa weeks 8 mu April omwaka guno. Banjuza mu lubuto naye paka kati siddangamu kufuna lubuto ate bleeding ngeri so heavy in that kati nkozesa pampers for the first 3 days. Nekirala nina ebizimba munabaana naye gayina yaŋŋamba nti butini musaifu kutasobola kubusala. Nina abaana 3 nga omuto wa myaka 4. Nze Brenda Seguku. Well, Brenda, kiri clear nti olina ekizibu ekyetaaga okwetegereza. Era bw'ogamba nti obleeding okukozesa pampers, obviously olina heavy bleeding, which is not okay kubanga losing omusaayi n'okuba nga anemic. Yes. Ayinza n'okuba nga bamuteekako dda ku musaayi. So ekyo tekiri nnomo, omusawo yonna yandibadde ki-ignoringa. Again yandibadde tabuusa maaso obuzimba obwayogerako. Omanyi ebizimba ebireeta that kind of bleeding bibeera mu lusu lwa nnabaana, tebibeera mu nnyama ya nnabaana. Ate problem gye tulina nti scan si kyangu kulaba bizimba ebyo ebireeta bleeding ebiri munda mu nnabaana bye tuyita bi submucosal fibroids. Nawe kaba katono nga nti ka sentimita 2 kaba kaleeta bleeding. So omukyalo yeetaaga mangu afune kye tuyita hysteroscopy. Yeetaaga ajje mu ddwaliro ne bamukola agende mu ddwaliro basobola okukola hysteroscopy. Bateekayo ka kamera ne batunula mu lusu lwa nnabaana ne balaba automatically waliwo ekintu kye balina okuzuula ekimuleetera bleeding. Obuziba nga buli fibroids obwo buli munda buggyibwemu alekerawo okubleedinga naye nga kisobola okusortinga kubanga she's young, I think she's 30 something. So kisobola okusortingibwa lema kwebaka bwebasoboka. Okay, doza Brenda mkwano owulidde ono yatagamba I've been using injector plan for a long time and I ended up bleeding too much to the extent that things like pieces of meat started coming out. Finally, nasazeho to resort to counting my days, but teach me more about how to go with it. About safe days. Tegedde bulungi kibuuzo ayagala kuzaala ayagala alabika ndowooza kubanga agamba nti abadde akozesa injector plan naye netanga okuba nga bleedinga nnyo natanga okufuna biri ebitole biwayogeddeko so kati yagivuddeko ansi okuba nga abala nnaku. Of course kati kyategeeza nti ayagala ku resorting for natural family planning. Maybe. Of course the other injector plan ideally see a method yandibadde ennungi mu bakyala abo abakyayagala okuzaala yandibadde abantu abo basuumuuseemu ku myaka kubanga injector plan erina issues nyingi especially ezikwatagana ne bleeding ne missing periods. So waliyo methods endala zibasobola okumuwa esobola okumuwa essanyu naye bw'aba ayagala kukozesa nacho which is also okay. Nacho yeetaaga nga olina discipline. N'omwami. Both of you mulina okuba mukwatagana nga mulina discipline. Ekyokubiri cycle erina okuba nga eri predictable ngeri normal ngefallinga mu range eri gye twayogeddeko between 21 days and 35 days. Yes. So webeera nga ebyo abituukiriza then asobola okukozesa kalenda. Kalenda sinzibu otandika ku day 1 lwolwadde gye tuyita day 1. Yes. Nobala up to idea eri yagezaako kwewala those days eza ovulation. Ate ng'omuntu ekyo toyinza kigwako bugi olina okusooka okumonitaringa cycle yo emyezi nga 3 oba 6 egidiringana n'ogitegeera n'olaba ne signs of ovulation n'ozimanya omuli bit of those cramps, mucus akyuka ate n'afuuka thin. So olina okuba nga oli really disciplined to do that, otherwise it might also fail. Naye nga mukyala cycle yo yonna
abeeramu n'ennaku nga 4 ku 5 ezibeera zetuyita saagala ziyita dangerous days. Dangerous days. Your dangerous days could be the best days for another person. Okay. So mainly those days we walira ovulation. So we from day 1. Ideally ovulation tugisubira okuba nti etandika between 12th day and 16th day. Okay. From day 12 and 16th day of your cycle. Naye olw'okuba nti sperm zimanyi okuluwa mu mubiri gw'omukyala almost 5 days tuweyongerayo emabega ne tuziwaala awo ensi eyo nti singa zasangiddwamu ziyinza okulwamu gwe ng'olowooza nti zaagenza ate nga so we say at least count paka ku 10 days of your cycle. From the 10th day paka ku 16th day that window is safe, and then anything after 16th day is okay. Eri mabega eringo ennaku eziri emabega eringo n'otera okuddamu okulwala zezisinga okuba safe okusinga zino nga wakagendamu, naye discipline yeetaagisa nga bwe nagambye. Dr. ebibuuzo bibadde bingi lwakuba akadde katulirira empinga era nga tugenda kuba nga tuwumbawumba ne abakyala bakubiriza okubanga yes abakyala tulina obakubiriza. Ekisookera ddala kiri nti abakyala balina okwemanya, balina ofuna discipline ey'okwetegeeranga ggwe. Menstrual cycle etegeeza ki kye bayita normal bleeding. Ekintu kyonna ekikwatagana ne pain is never normal. There is nothing like normal pain. No. So baleme ku demystifying a pain, kugamba nti pain is okay. Nosanga abaana abo nga bali ku ddagala lino naliri balaba omusawo to get an early diagnosis, especially abaana abo balina endometriosis basinga okubeera ne problems. Then abalala nabo bayiga okwerabirira. Bw'oyingira menopause, manya menopause kyetegeeza weyambe, have a good lifestyle, exercise, diet, get more knowledge. All those are issues. Otherwise ekisembayo mugende mulabe abasawo abatuufu, muleme kugenda kulaba bwe musanze. Genda olabe specialist akwasaganya ku nsonga zino akuyambe nga bukyali. Tetujja kusooka olunaku olwaliro banange njagala baagaliza olunaku olulungi, musibe bulungi. Bye.